Mugamba mutya abali ku channel ya Faith wa Chaiti YouTube channel ya olunaku olwaleero waliwo munnaffe yaŋŋambye nti abaana nga beekanga nnyo nti abaana nga bagugumuka nnyo. Waliwo omwami yaŋŋambye ekibuuzo ekyo, abaana okugugumuka oba okwekanga naddala ng'ali mu tulo ne yeekanga omulundi gumu n'okkaaba n'akaaba. Kituufu abaana bafuna nnyo ekizibu ekyo olw'ensonga emyoyo emibi gitambula nnyo mu budde obw'ekiro wamu ne mu ttuntu. Kati abaana bano abato balumbibwa nnyo emyoyo gye emibi egitali mirungi. Nkusaba ofune eddagala lye bayita akattaddogo. Okusookera ddala kateeke mu bbaafu kayenge bulungi nnyo, ke kaba kasemba ku mubiri gw'omwana ono ng'agenda kwebaka mu budde obw'ekiro. Bw'oba kalina nga kawera osobola omunaazaako mu ttuntu ng'agenda kwebaka, ne wano ng'agenda kwebaka mu budde obw'ekiro era n'okamunaazaako. Omwana oyo tagenda kuddamu kugumuka, tagenda kuddamu kwekanga olw'ensonga akattaddogo kagobera ddala emyoyo egyo emibi egisumbuwa abaana abo abakula. Ekirala osobola okukafuna nga kawerako n'okateeka emitwetwe gy'omwana oyo. Omwana oyo ku buliri bwe waasula kateeka emitwetwe. Kateeka emitwetwe omwana oyo emyoyo gyonna egimusumbuwa omutwe ogwo tegigenda kuddamu kubeera nga gimusumbuwa. Beera ng'okateeka wansi w'omutwe oba wansi wa ppiro omwana ku buliri bwe bwasulako, oyo atera okwekangakanga. Akattaddogo ddagala nnyo, n'olwekyo njagadde mbeere nga mbabulira ku nsonga eyo, kajja kubeera nga kabayambira ddala bulungi nnyo. Kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 07778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel ya Faith wa Chaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi. Mweraba.